Yes, alright. Abayeekera ba M23 nga tebannaba kubanga ba withdrawinga nga balekulira ekibuga Bukavu kibadde baakamala okuwamba ejjojjo ly'abalamu jjojjoozi. Mu ssaawa busaawa babadde bamaze okuba nga bakapukyalinga ekibuga ekyo nga bakyeddiza era nga bali mu full control ya buli kimu, airport, buli kimu ne resources ezisinga. Mu ssaawa 24 babadde bamaze okuba nga bakiwambye era nga amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bataddeko kakukola tondeka nnyuma. Kaakati leero nkuwadde amawulire ng'abayeekera ba M23 ba withdrawinze okuva mu kibuga kya Bukavu nga bakirekulidde naye nga tebannakirekulira. Macron Emmanuel pulezidenti w'eggwanga erya France yayise pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi ne boogeramu ng'amagye ga M23 abayeekera bano tebannaba kubanga balekulira ekibuga Bukavu nga tebannaba kubanga ba withdrawinga. Olowooza ki kye badde boogerako? Ozadde boogera ku peaceful talks, ozabadde boogera ku ceasefire, ozabadde bateesa ku ki? Balina agreement gye baakoze yaleetedde amagye gano abayeekera ba M23 okuwithdrawinga mu kibuga Bukavu. Ngenda kubanga nga kuwagwa mukwano gwange naye nga ky'oba omanya ng'abayeekera tebannakola withdraw. President Emmanuel owe France yayise Tshisekedi pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Oluvannyuma twalabyeko abayeekera ba M23 nga balekulira ekibuga Bukavu. Ngenda kubanga mbikuwa oli ku Yogi Update Civic osinze okubanga otuuliza era weebale kwekumira ku mayengo gano. Abula gwagala otweyungako mukwano gwange kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola nnyo twegattako konene mukadde kakuyambeko kuleetera notification message osobola okuba nga obeera nga ofollowinga buli kimu ekigenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Macron ono President Emmanuel owe France baalabiddwako ne pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi ng'abayeekera ba M23 tebannaba kubanga ba withdrawinga troops zaabwe mu kibuga kino kibadde baakamala okuwamba ekya Bukavu ku lunaku olw'omukaaga ekawungeezi akayise. Kalabiddwako nga pulezidenti wa France Emmanuel Macron ayise pulezidenti owa Democratic Republic of Congo President Felix Tshisekedi babeeko ne bye baboogeramu era yamuyise n'amugamba beetaaga mu bwangu wabeerewo ceasefire okusiriikirira kw'emmundu era wabeerewo ne full retreat okwabayeekera, wabeerewo okuwithdrawinga okulekulira kw'abayeekera forces zaabwe zonna okuva mu Southern Kivu. Eyo yabadde olunaku lwaggulo ekawungeezi ng'abayeekera bano aba M23 tebannaba kubanga ba withdrawinga okuva mu kibuga Bukavu. Omukwano gwange ali eyampuliriza bwe baba nga pulezidenti w'e France yayise Tshisekedi ate ne tulabwako ne tulaba ng'amagye ga M23 abayeekera bano ba withdrawinga okuva mu kibuga Bukavu kibadde baakamala okuwamba, tukkirize gaana omuntu taagaane kuteebereza, tasobola kulemwa kuteebereza nti nno waliwo ekigenda mu maaso masekkati g'abayeekera saako n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'amawanga ag'ebunaayira. Waliwo ensonga egenda mu maaso ffe gye tutamanyi oba oliawo ebalwanya oba oliawo nga waliwo ensonga egenda mu maaso okuba nga bayeekera bano balemeddeko baresistinga okuba nga bakyawamba territories z'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era baleme kukirimba bantu kubanga we twalabyeko pulezidenti w'e France ng'ateeseganya ne pulezidenti wa Democratic Republic of Congo Tshisekedi amagye gano ag'abayeekera ba M23 ne gawithdrawinga mu bunnambiro. Kitegeeza ki? Waliwo ekigenda mu maaso ekitannaba kubanga kitegeerekeka ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza era bano abasajja tebava ne babalimba tebamanyi kigenda mu maaso. Ensonga zonna ezigenda mu maaso ziri diplomatic ate zirimu ebyenfuna. Ensonga lwaki conflicts olaba zeeyongera mu maaso mu kibuga ekyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era tebajja tulimba wadde n'akamu n'akeddagala ggwe mukwano gwange. Njagala okimanye gwe tuulokkalire oli ku Yogi Update Civic osinza okuba nga otuwuliriza. Emmanuel pulezidenti w'e France yasazeewo okubanga adescribinga situation embeera
eri mu Southern Kivu n'emwenyamiza nnyo era nakkaatiriza n'akuutira nti ne wabeerawo arguments ezaagenze maaso ne measures okusobola okulaba nga bastabilizinga regions zonna n'okurestowalinga basiviliani okusobola okulaba nga babagavaninga mu buli kyonna ekigenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Mu kuyita Kisekedi, Emmanuel yautlininze ebyetaagisa demands nga muno mugasse ne immediately ceasefire n'okuba nga barespectinga parties zombiriri. Zino zonna parties ng'otaddeko eggwanga lya Democratic Republic of Congo saako n'abayeekera ba M23 badde balina okuba nga bawa respect za demands zino President Emmanuel owe France ze yakoze. Parties zino zonna zaabadde zikakatako okuba nga zirespectinga nga bawa demands zino ekitiibwa era mu bwangu abayeekera ne bawithdrawinga. We yabadde ayogera pulezidenti ono ng'ayogera ne Kisekedi ku mbeera n'obwennyamuvu obuli mu Southern Kivu, baleese arguments nga bateekawo points ez'enjawulo ng'agamba pulezidenti Emmanuel agamba yayise wabeerewo immediately ceasefire era erina okuba nga erespectingibwa ne parties zombiriri. Yazzeemu n'akkaatiza n'agamba bayeekera ba M23 balina okuwithdrawinga mu bwangu okuva mu Bukavu kibadde baakamala okuwamba ejjojjo ly'abalamu. Emmanuel agattako ng'agamba security yabadde erina okuba nga egalantingibwa eweebwe era ekkirize immediate return abasiviliani bannansi saako n'amagye n'ab'obuyinza aba authorities okuva mu Bukavu nga babawa galanti. Era n'agamba M23 abayeekera bano balina okuba nga bawithdrawinga nga balekulira Bukavu airport era bakkirize ne bannansi basiviliani basobole okuba nga bakomawo okuva mu kulwanagana. Ebyo byabaddewo kawungeezi kaggulo. Era pulezidenti we France yayise pulezidenti w'e Rwanda okulaba nga asapootinga emergency measures zino ze baataddewo. Kino kyabadde clear nti pressure eyateereddwawo mu westerns okuva mu western countries eyateereddwa ku Kigali olwa kubaakinga abayeekera ba M23 movement, baayise pulezidenti w'e Rwanda asobole okuba nga asapootinga measures zino ezabaddewo nga emergency. Bw'atyo pulezidenti wa France wagamba Emmanuel era mu bwangu abayeekera ba M23 bawithdrawinze oluvannyuma lwa diplomatic pressure eyabaddewo wekigambibwa. Mbitonotono oluvannyuma lwa Emmanuel okuyita Kisekedi, reports eraga nti ba M23 fighters saako ne mmundu zaabwe baatandise okuba nga bawithdrawinga okuva mu Bukavu mu just 24 hours nga baakakapukyalinga ekibuga kino. Jjukira abayeekera badde baakayingira Bukavu nga balina little resistance forces, naye forces okuva mu Fahadis abajaasi bano abaggwanga erya Democratic Republic of Congo saako ne Burundi troops baretreatinze ne ba civilians saako ne militants officers abava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo balabiddwako nga balekulira, kyokka nga abayeekera ba M23 babadde ne little resistance eyabaviiriddeko obuwanguzi bw'okuwamba ekibuga kino Bukavu era gutula nga kyewuunyisa newankubadde suddenly ebyo byonna nga bibaddewo. Departure yalabiddwako ku Saturday nga kigambibwa nti international diplomatic pressure eyazannyiddwa
yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuleetera abayeekera bano okukola decision ey'okupuulinga back ey'okuwithdrawinga okuva mu kibuga kino Bukavu. Naye byonna byonna weebiri abayeekera abajaasi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo babadde bamaze okuba nga bayingira Bukavu nga batemputinga era nga beddiza gavumenti nga beddiza obuyinza ne control oluvannyuma lw'okuretreatinga. Ebifaananyi ebibroadcastingibwa okuva mu kibuga kiraga nti nno troops za Congolese bapatrollinga areas ne residences bagenda mu maaso n'okuba nga bakoma mu streets. Balabiddwako amagye ga ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga balawuna ekibuga kyonna ne streets oluvannyuma lw'abayeekera okusizinga fire ne badda emabega, era n'abatuuze balabiddwako nga batambula mu streets ez'ekibuga Bukavu gwe mukwano gwange ali eyo. Naye kino byonna byonna nga bivudde mu diplomatic pressure eyateereddwawo eyabadde eyogeddwamu. Tetumanyi kiki ekyayigulidde abayeekera bano okuba nga bawithdrawinga. Tugambe nti no peaceful talk yabaddewo eri President Emmanuel ne Tshisekedi tetumanyi bulungi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kisikadde anikiriya era tekinnategeerekeka oba abayeekera bano aba M23 baavudde mu Bukavu airport oba nayo baagirekulidde. Ekyo tekinnakyegeerekeka kubanga aba military tebannaba kubanga bettanira ekifo ekyo. Jjukira nti nno airport ebadde ekozesebwa ba military ne ba civilian airstrips mu northern city. Emmanuel yavuddeyo n'akowoola Abakongo baveeyo baddeyo mu kibuga Bukavu bateekinge control, era n'awooninga okubaako omuntu yenna anaalabibwako ng'avvola ba civilian n'okulwanisa. Era yabagambye nti nno abatuuze ba civilian n'abalwanyi balina okuba nga bakkirizibwa okuresuminga immediately okudda mu kibuga ekyabadde kiwambiddwa abayeekera. Emmanuel era agenda mu maaso n'okuba nga agamba Rwanda egende mu maaso n'okusapootinga effort eno eyateereddewo era kigulowingewo international security okuva eri mu Kigali okusobola okulaba nga conflicts zino ziva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Naye bino byonna byonna nkugambye bibaddewo oluvannyuma lwa President Emmanuel owa France ayise Tshisekedi ne bafunamu okwogerezeganya okutonotono, era ne tulaba nga bayeekera bawithdrawinga nga bazzaayo ebyabwe nga bakwatamu obwabwe nga baddiriza emabega. Newankubadde amawulire galaga nti tebannabeera sure nti oba abajaasi bano abayeekera ba M23 n'eki airport ebadde ekozesebwa military ne ba civilians bawithdrawinze nayo baagirekulidde. Wabula kirabiddwako nga amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gateekinga control nga galawuna ekibuga, galawuna streets zonna zonna nga galaga nti gye gali mu full control. Era President w'e France yagambye President w'e Rwanda Paul Kagame agende mu maaso n'okuteeka measures zino zibataddewo mu nkola kubanga bakimanyi bulungi ya backing abayeekera ba M23. Bamugambye ateekewo security alabe afube nnyo okulaba nga amagye g'eggwanga erya Congo ssaako ne bannansi b'eggwanga erya Congo bakomawo mu kibuga kyabwe mu mirembe watali wadde kwonwako wadde n'akamu, baba protecting, babawe support basobole okulaba nga bakomawo mu kibuga. Eyo nno kiraga nti no measures zaateereddwawo nga ziriko pressure kubanga bano bombi abayeekera ba M23 ssaako ne Paul Kagame teri yavuddemu mwasi okuva measures zino we zaayitiddwa, wabula tulaba bulabi bikolwa ebigenda mu maaso ebikolebwa. Kitegeeza bano abantu balina n'obuyinza obusobola okulagira nti aba M23 baamuka ekibuga Goma. Naye olw'okuba nti nno waliwo intensive interests, personal interests ez'amawanga aga diplomatic
ekiri mu kulwanagana kuno okwabayeekera bano aba M23 tukitwale kkiriza obagaana tebayimiridde bokka wabula balina ne supports okuva eri mawanga ageebunaayira. Yensonga lwaki olaba bayimiridde n'amaanyi nga tebasobola kubanga bali treatinga bwe basalawo nti mu treatinge kasita balengera obuzibu nga buyimidde kubanga ekibuga kibadde bawambye kibaddemu amagye g'eggwanga erya Burundi nabo twalabyeko nga badda emabega nga bali treatinga yuko badde bagavaninga kyadde kitaddewo obweraliikirivu singa abayeekera bano bagenda mu maaso n'okontrolinga ekibuga kino Bukavu ne airport kitegeeza nti amawanga gali ku nsalawo gali ku buzibu gali ku bunkenke muteeke eggwanga lya Burundi nga badde ku bunkenke kitegeeza ki n'ekibuga Northern Kivu kibadde ku bunkenke nga saawa yonna yonna kisobola okuwambibwa abayeekera bano aba M23 mu kyo bannansi badde tebalina mirembe era nga tebagenda kubanga bafuna ddembe nga beeyagalira mu ggwanga lyabwe naye eno diplomatic pressure yateereddwawo yalabiddwako nga abayeekera bano baponduuka era nga basizinga fire. Kikyolowooza ku nsonga eno nkwanirizaako mu comment section. Oli ku Yugi Updates TV kosinza okuba nga otuwuliriza wabula gwagala otwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga osobola bulungi otweyungako. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza weekend ennungi. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo mweraba.